Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Okay, oli mulabi mulungi gwatwekuumirako wano ku Farm Business Uganda, ekitongole eky'abalimi n'abalunzi. Tuli under Kevima Training Center Uganda Limited. Tukola ku nsonga ez'okulima ne ku nsonga ez'okulunda. Tukuwa amagezi, tukuya kufunira bye baweetaaze okusako n'okubikolera. So sokolaganako naffe mu nsonga ez'okulima n'okulunda. Farm Business Uganda tuli under Kevima Training Center Uganda Limited. Mwebale mwena abatwekumiddeko abatuwa emirimu banaye mutuwe ku mirimu. Ensukusa z'ebitooke weziri, enkoko ento weziri, embizi weziri, ebintu ebyo obutunda endokwa zonna ez'obutunda weziri. So nga oba osobola okubeera nga naawe oweegatta mu nsi eno ey'abalimi ate era ensi ey'abalunzi. Kyeyalingako message eno ate era osubscribinge. Mbadde ntuddewo okubagamba osubscribinga naye era kankyogereko musubscribinga ate era musharinga linki mutegezeeko ku bantu ku Farm Business Uganda. Nakati kasooli oyo gw'oli okulaba kasooli wa client lwakuba vidiyo eno bagikutte nga omusana guli kwaka. Omusana gwade guli kwaka nnyo, so nebanga ndowooza olaba naye nga kasooli omulaba si mubi. Kakati gwe nno omulimi naawe omulunzi waliwo kyembadde njagala okutegeeza ddala gwe ekiyinza okumaliza nga kikugjeemu ate n'abalunzi abamu osoli abalimi abamu abakasooli bayinza oba nga bakifeesinzeeko. Wanu buli woosimba kasooli ono oba tomaze okusinziira mu kitundu mw'oli. Waliwo ebitundu ebimu nga mulimu emmese nga kasooli naba avayo bw'ati nga zimutakula oba nga zitandikirawo tugeze nga wakatandikirawo ddala okuba nga wakamusimba ne zitandikirawo okumusima. Kakati waliwo ebitundu ebimu nga birimu enkofu ne wabaawo ebitundu ebimu nga birimu endegeya oba obunyonyi obwo bujja mu bungi. Kakati nga bw'omala osimba kasooli ono
nga kiyinza omaliza nga kikuwaliriza okuddamu omuzzeemu. Endege yazisima kasooli oyo era nga yatandise okuvaayo okosaako n'enkofu naye kadde enkofu zisobola okutandikako before nga oluusi atandikiriza nga yakuba bw'ati amaaso ago mu mbeera efaanako bwetyo. Akati weeteeseteese otya gwe omulimi wa kasooli okwewala ebintu ebifaanana bityo kubanga ebimu ku bituuze mabega. One w'osimba kasooli oyo making sure nga kasooli oyo oteekawo abaana ne basukka ne bamukuuma okutandika okuva ku day 1 watandise okuvaayo okutuusa ku weeks nga 2 nga bali mukuuma. Lwaki? Nga bakanga obunyonyi obwo ddala obunyonyi oba n'enkofu. Naye bwe tudda ku mmese tosobola zikanga, emmese tosobola kuzikanga. So ki kyolina okukola? Kyolina okukola olina okubeera nga ofuna ku mmese ofuna eddagala n'oddira oba kasooli oba binyeebwa n'obiteekamu eddagala eryo n'oba ng'omansa mu nnimiro. Ti bwe ziba nga ziridde tugeze gwe ow'emmese nejjukira ku nkofu. Enkofu nzibumuuko okukulya ebintu ebyo ddala wesa kasooli oyo nga bamumansiza omwo kiba kizibumuuko kubanga kasooli oyo ziba zimwekengera. So gwe omulabi waffe omulungi wa Farm Business Uganda kigenda kuyambako era kigenda kutaasa okukuwonya okubeera ng'ofiirizibwa nandi kyokuzaamu kasooli oyo nga bwali tugeze oluusi basoosima kasooli oyo eka nambo ba eka 3 obunyonyi ne zibusima ne zibumalawo. So olina okwetegekera akaseera ako. Point endala, singa oba osimbye kasooli ono oba tugeze kasooli oyo n'abeera nga alumbiddwa, kozesa supiidi ey'ekika ekya waggulu omuzzeemu mangu. Tugeze osimbye kasooli notamanya nti oba eriyo obunyonyi oba eriyo enkofu oba eriyo emmese n'ogosanga kasooli oba musimye. Ne kasooli omu oluusi ensigo ezimu ze tugula oluusi tuwaaliza obunyonyi naye kasooli omu ensigo ze tugula bassebo ne bannyabo ensigo ezo zibeera mbi nti oluusi kasooli oyo nga omuteeka mu ttaka agenda vunda. Kati oluusi n'ekika ekya kasooli oluusi n'amera naye nga taanaapu y'okumera kwe ntono nnyo ng'ameredde ku leve eya wansi ennyo. So oluusi ne tuwaayiriza emmese ne tuwaayiriza obunyonyi ne tuwaayiriza n'enkofu naye ng'oluusi kasooli yatameze bulungi mu mbeera efaanako bwetu. Kati ate ekirala abantu abamu bakozesa ebigimusa. Kati oluusi ebigimusa ne bisobola okugira oluusi okozeseza abakozi ne batafaayo nnyo kasooli oluusi ne bamutuuza egimusa ne kimwokya. Kaluusi n'owaayiriza. Kati singa ebyo byonna ebizibu oba obifunye ng'obifunye ky'olina okukola ekintu kyangu nnyo kuzzaamu mangu kasooli ono atambulire ku peesi yetya oba atambulire ku supiidi y'emu. So gwe omulabi waffe omulungi owa Farm Business Uganda ekyo olina okuba ng'okyekuuma. Kasooli ayinza obutamera, ayinza osimibwa emmese, ayinza okusimibwa enkofu oba n'ebinyonyi obunyonyi buno obulala oba n'obutamerera nga bwe nkugambye. Naye yanguwa mangu omuzzeemu atambulire ku peesi y'emu. After nga kasooli ono omaze okumuzzaamu oba amaze ommera bulungi, bino ebintu ebimu by'olina okugoberera okumukoola amangu singa kiba kisobose. Buli w'olwawo okoola kasooli ono amangu kigenda kwanguyira akasaanyi oba ebiwuka okuba nga bikusumbuwa. So kasooli ono mukoole mangu, omukube ebbomba esooka. Kasooli kyandibadde kirungi n'omufuuyira emirundi egi yandibadde mulungi. Kati kankuwe idea eno oba kankusomesa ekintu kino okitegeere. Bw'osimbanga kasooli
Nobeera nga waka omusimbye n'ogeyita mu ng'olaba ebisanyi bibiseeko amagi sayini eyo ng'ogirabye ey'ekisanyi bw'oba tonaba mukola sooka omuyiseeko ebbomba nga tonaba kumukola sooka omuyiseeko ebbomba after nga bamaze okumukoola era omuzeeko kati kola ebintu bibiri osobola okusooka n'omuyisaako ekigimusa n'eri ebiwuka oli kubanga okitegeera kakati after ng'omaze okumuyisaako ne bayisaako enkumbi era okomewo oyiseeko ekigimusa oyiseeko ebbomba oyiseeko n'ebbomba ekiba kyetagisiza ekya wansi nakyo oba nga tugeze tewakozesa kalimbe wa nkoko era ozeeko oba oli kunfuna bulungi. Kasooli ono mumufuuyire emirundi ebiri ngambye nti yanguwa okumukoola wekiba bw'obanga oyagala ofuna makungula amalungi mukoole mangu omukuba ebbomba kitegeeza ogenda mufuuyire emirundi emeka emirundi ebiri era awo basebo ne banyabo okola kasooli omurundi ogumu kiba tekikola tugeze omukodo ogusooka akyali muto bw'ati n'omuleka awogenda era mukola emirundi eki bwekiba tekisobose ng'olaba enfunayo sintono waliwo eddagala lye batunda eddagala eryo lye batunda kati kambawe ID eno sijja marketinga kigimusa kyonna pozi nga muzze mu inbox bweba kasooli ono batosobodde kumuddamu kumukoola kubanga jjukira nga omugyemu 10 n'omusaako ekigimusa oba ekyansi tugeze n'omuddamu n'omukubaka agenda kudduka speed kati mu kukoola wano eno oyinza okuba tugeze nga batosobodde kuddamu mukoola funa eddagala erikoola bw'omala olifuna tolifuuyira lyokka nkiddamu funa eddagala erikoola bw'omala okulifuna tolifuuyira lyokka ogenda kukola otya funayo eddagala ebigimusa bino bimanyi batunda ku maduuka bino bye muteera mu nnimiro olikitegeera biteeke mu mazzi osenengako bwoti oba tugeze liita emwemu nga bweyiwa mu bbomba muli eri jjukira mubamu akasengejja otabule eddagala lino ery'omuddo n'ekigimusa oba oli kunfuna era nammwe abafuuyira omuddo waliwo eddagala erimu nga limala nga bwandibadde ng'ofuyandifunyengayo ebigimusa bino tugeze nga bwolaba oba wekigimusa kijja byogera ndowooza kambireke n'obiteeka mu mazzi amu n'olifuuyirira omwo ekigimusa kino kigenda kwongera obugimu mu ttaka oli kubanga okitegeera so afuta uyisamu ebbomba bw'oba tosobodde kuddamu kola ebbomba eyo wandibadde ng'oteramuko ekigimusa si kino ekyamazzi ku bino bye musimbisa mu ttaka kiteekemu obungi sijja bukubuulira naye gwe manya nti singa oba okitadde wali mu mazzi n'omanya nti ojjeko liita emwemu n'ogiyiwa muno tigaolaba oba yoleya si mubi NPK dapu sijja bwe bityo naye nga yoleya yasaanuuka bulungi okitegeera neddapu asaanuuka naye yoleya naye asaanuuka so bw'okozesa ebyo ogenda funa amakungula amalungi weetangira akasaanyi abantu abasinga loosi tugifunye mu kasooli kubanga tetugoberedde nnyo mitendero lusi waliwo ekintu bw'otukanga mulimu enkuyege ate kambabuulire enkuyege egenda olya kasooli osiye ekiswa ekiri omwo wadde kino kisobola olyako obukiranyi naye ekiswa ekigenda osala kasooli kimusse wansi yekiswa ekiri ewala so bwe muba mutta ebiswa totunulira biri mu nnimiro yo katunula n'ebiri eno kubanga ekiswa kijja vva wano kigende kikube kasooli naye ng'ali eri kati ebintu byo byonna byonna okubyejjamu olina okubitangira mangu weetangire ebintu ebyandikujja mu bizinensi eno ey'okulima kasooli
n'otuuka nga wejjusa n'ogamba nti kale singa namanya, kale singa nategeera, oli kubanga okitegeera. So sharing a message eno eri abantu abamu obategeeze nti waliwo ekitongole ekyabalimi abalunzi tukuwa amagezi mu nsonga ez'okulima n'okulunda. Farm Business Uganda, subscribing, sharing. Abantu abamu kyolina otusasula kiri kimu subscribing, kubanga amagezi tugakuwadde. Subscribing ku YouTube channel zaffe Farm Business Uganda, okulima n'okulunda Uganda. Wategezeeko ku bantu wano logo yashoke na mutwe gwantu bategeeze kibane waliwo ekitongole ekyabalimi n'abalunzi bakita Farm Business Uganda. So bw'oboze mu inbox tusobola okuyambako okuwa amagezi n'okusingako awo obanga otukubidde ku masimu gaffe agali mu Bulango. Mujje mu Bulango mulaba wa Bulango bulimu ennamba z'amasimu. Ekirala enamba eya WhatsApp ginoonyeze ku WhatsApp eyo kubako zikubeko ekigenda bakikuyamba okubanga tutambulira kumbe mu level eyo oba mu kika ekyo bwekityo mbere efaanako bwetyo. Farm Business Uganda fetwewayo okuweereza n'okuwa amagezi. Kasooli oyaga ofuna amakungula amalungi londoola. Space naye esobola okubanga ekola ki ng'etujjamu mu mbeera efaana bwetyo. So buli space bwekujjamu noge olaba wali eri emessage asimye notazaamu mu budde oba notazaamu ogenda okulaba nga okoze loozi. Wali bino byotuukamu nga challenges bwekyo sola zirema kuziraba mu mbeera efaanako bwetyo. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi ate era mulunzi ku mulunzi. Farm Business Uganda, ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, croilers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri eyo zirabiriramu olyoka ofuna amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basema ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinzira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omuttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761480004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi.